Ab'ekibiina kya Nuupu embeera mbi nnyo ku sayidi yaabwe bali mu kasatiro biibino. Shamim Malembe y'embeera yeeyongedde okubeera obubi muyina mu maaso awo. Miki si muzitufane bannange ye ayongedde okugwa mbintu. Bw'akakisa kayina kalinga ka Eddy Kenzo kyokka bannange. Ate ye Pia Pound agambye abuuliridde abawala batayagala kukola abalinda ssente z'abasajja nabyo mbiyina mu maaso awo. Maama wa Kapensa naye muyina mu bulumi obw'ekitalo nenga muli mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi. Zaali ye ayongedde okulumya abagambye bannaye mwesonyiwa omusajja wange ze sabba mubbi omusajja muliko bw'omu. Naye olowooza takubye nnyo bannaye ngenda basaba video mugimpereka like era nensaba gwenda tunaba kusubscribinga ndi mukwano subscribinga era onyige ne notification bell oleme kusubira buli kimu kyonna kyemba nteeka yate bo bakadaama mukwano embeera yeeyongedde okubijja nawo bu video mbuyinawo nga beekubira enduulu era ne gavumenti ye Uganda bye yabagambye embeera kwe yavudde okutabuka byonna ngenda bikuwa. Bwagamba onooba teryagamba toobye munnange ono omwana mulezi Miki si muzitufane yajjanga ebyokusaaga ku TikTok munnange ekintu kino ekikwatirayo ddala ne munnaye era wenjogeera ssaawa zino olunaku lwaleero Falida Nakaziwe amukyaziza ku program mwasuze mutya munnange eyo program no temala gagenda ku bantuntu oyo omukyala n'okukyaza munnaye oba w'amaanyi kati munnange abamu batandise ne bagamba bannaye kana akasajja kalina olukisakisa mbu ng'olwa Eddy Kenzo mu kuyimba mu Eddy Kenzo naye alina olukisakisa mu kuyimba kyokka bannange ate eyo nga nkugyeyo ku sayidi ezeeyo olunaku lw'ejjo Uganda Cranes mukwano yafunye akamwenyumwenyu ku ttama kino kyaddiridde omwami Dennis Onyanga okugamba nti ebyaddala bino eno gyembadde ndi nkooyeeyo oba kale kampumuzeeyo nzira okwafa okwabwowe wa Uganda era munnange Uganda Cranes olunaku lw'ejjo yasiibye mu ssanyu yasiibye mu kujaguza bata olunaku lw'ejjo mulambo gwa Kapensa photograph gwatuukiddwa okwabwowe Uganda ne munnaye gabadde maziga na biwoowe era ku ssaawa eno nzikiriza nkuweko mama wa Kapensa katono nnyo ng'alaajaba. Ngumira bannange sina bwe nguma bana sirina bwe nguma sirina bwe nguma bannange sina bwe nguma kutya mmoze mama sina bwe nguma nze mama omwana wange atalwala mama yesimu kwekonkubira kwekunkutula ku mwana wange akutte sina bwe nguma ngumaki naguma obwedde kati mama sijasobola sijasobola kuguma mukama sijasobola kuguma nze Tiba papa bate twende tupate munaye olubanga mba Pia Pound niba nange singa nali manyi okuyimba singa buli kyenkola nteekamu akayimba bannaye naye munaye byangwa kkono anyway nga tuvuddeyo munaye yaguze emmotoka yaguze kapyata Range Rover abamu bagambye ago tolina ntobo esobola kwegulira mmotoka abasajja be baagikuwadde kati avuddeyo n'abakakasa n'agamba bannaye emmotoka nagikulidde ku maanyi gange kuba kyali kirooto kyange okuva mbuto era nakubiriza abawala mwenna abali eyo ababeesingidde ku basajja munnaye agambye kati ennaku zonna abakazi bakola ne beetuusizaako ebirooto byabwe ate eyo nga nkugyeyo nga tugezeko wa Shamim Malembe jjukira ennaku zino zonna mbadde nzijambagamba nti mulwadde teyali mu ddwaliro ly'e Lubaga ne munnaye wenjogera olunaku lw'ejjo yazibye omumwa kyokka ekyennaku ekiriwo abasawo bakebera obulwadde tebabulaba nga tanaba kuziba mumwa yakoma bagamba nti olubuto lwe lumuluma ne bakebera olubuto ne bamukebera omubiri gwonna wallayi ng'obulwadde tebabulaba era wenjogera ssaawa zino embeera yo mbi nnyo kuba kati olaba omumwa gwazibye olunaku lw'ejjo tegunaakuddamu kwogera era munnaye wenjogera bo abanuupu bali mu kasatiro kali akamaanyi nnyo naye nga bamutongera omusabira abeere bulungi akaddemu addukanya emirimu gye byebiri ku sayidi ezeeyo. Embeera y'abakadaama yo buli lukya yeeyongera okusajjuka oba okonooneka era mu kaseera kano nzikiriza nkuteereko ka vidiyo olaba embeera gye balimu nga bataawa nga bali mu bulumi obw'ekitalo. Embeera mugiraba gye tulimu wano eno abasajja baba bava tucunya buli kimu bakitutte kusegeera batugyeko buli kimu tuli mu mbeera mbi nga bw'okiwulira munnaye osegeera twetaaga ku buyambi kuva neno Abafirika ffenna batuyisa bubi wano twadde tusuula ebintu babijjeewo batugyeko ebibulangiti twali twebikkako bye twali twebakako era leero tetulina wadde kyakukola kyakwebakako naye nga nsaba busabye naasobodde olaba kweno embeera tuli wano ku deportation center ku terminal to Dubai
segede naye nga twetaaga ku buyambi yenna abasobodde tebakyatuwa mmere tuli mu mbeera embi ennyo kamala tutalina mazzi ga kunywa teberezamu musana gweno nga tolina mazzi ga kunywa lowoozamu ku mbeera